Tubanyiriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, nga ngenda kusaba osubscribing sobole okuyiga eddagala ffenna. Mu video ze nabadde nsembyeyo okukola zabadde mu ddagala gye nabagambye okuyiga okutabula ekyogo eky'abakulu. Kati ogenda kuba olaba eddagala lino lyolaba ku screen yo, ojja kuba olikozesa nalyo ligatemu. Eddagala lino eno lye bayita Namuli. Oyinza okuba gye tumanyi Namuli bw'afaanana, oba ng'omanyi bw'afaanana naye nga tomanyi linnya lye bamuyita mu Luganda. Mpozi naawe nga omanyi olulimi Oluganda ng'eddagala lino omanyi bwe baliyita mu lulimi lw'osobola okukomentinga awo n'oyambisaako bannaffe abanaabalabye ku vidiyo eno abatalimanyi mu Luganda ne balitegeera mu lulimi lwabwe. Era ngenda kusaba osubscribing sobole okugenda mu maaso ffenna. Gwe oba oli Musoga osobola okukomentinga awo mu lulimi lwo. Munnaffe yenna anaaba Omusoga omulala n'abasanze vidiyo eno aba asobola okusoma ku komenti yo n'amanya bwe baliyita mu lulimi lwe. Kisobole otuyamba okumanya eddagala, tusobole omanya ebintu byaffe ebiba bitwetoolodde. N'eddagala n'olisimbako n'ewakaawo tomanya emergency ng'egudde, lisobola okuyamba eddagala eryo lyolaba ku screen eryo, kubanga tomanya lirina ebirala bye lijjanjaba naye ffe bye tuba tutamanyi, naye nga singa oba ofunye omukugu n'akubuulira kye lijjanjaba oba osobola okulyeyambisa nga togenda nnoonya linoonye oba kugenda kugula kikolo kya ddagala okisse ewaka nga tomanyi mugaso gwalyo. Kiba kikwetaagisa n'olimanya n'olisimba ewaka. Ekizibu kyonna we kiba kizze liba lisobola okuyamba obulungi ennyo. Beebaza okugoberera channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Mubeere bulungi.